okulangira ebyava mu kulonda abaka ba Parliament mu bitundu by'eggwanga nga kuwedde ne gavumenti ez'ebitundu kyeyolese ng'abantu bangi abaayitako mu ssettendekero wa Makerere nga bawangudde ebifo eby'enjawulo mu bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Bano kuliko Ssenkulu wa Makerere aliko kati Dr. Crispus Walter Kiyonga, Lobo wa Sebina Javiira eyaliko omumyuka wa Baasa, Maseruka Robert ne Shami Munambasa abaliko abakulembeze b'abayizi mu ssettendekero ono, Gerard Karuhanga, Lilian Abel, Fiona Nyamutoro, Judith Narukwago n'abakulembeze abalala. Obuwanguzi bw'abantu bano butadde akamwenyumwenyu ku matama g'abakulembera ssettendekero ono era ne bagamba nti kyakwenyumirizaamu nnyo era balinamu essuubi lingi. Ffe nga Makerere kitusanyusizza nnyo okulaba nti tulina abantu bangi nnyo mu Parliament ne ku District Councils. Parliament budget yaffe ebeera appropriated by Parliament. So kati bwe tubeera ne ba ambassadors bangi mu Parliament kituyamba okulaba nti Makerere byeyagala whether bikwatagana ne ssente budget oba bikwatagana ne policy tugenda kufuna abantu abagenda okutuyambako okulobinga okulaba nti kyetwagala kiyisibwa mu bwangu ate mu ngeri gye tubadde twagala. Omumyuka wa Ssenkulu wa Makerere University Professor Salas Sali agamba nti kigwanidde Makerere okwongera okunyweza emisingi gy'obukulembeze obutambulira ku bwenkanya kubanga kigikakatako okutegekera eggwanga abakulembeze abaluŋŋamiziddwa. Tulina okubawa skills, tuba training, tubayigiriza okubeera ab'empisa abaagala ensi yaabwe patriotism so that bali babatuuse oba ku district councils oba mu Parliament babeere ba citizens abatusanyusa babeere ba citizens betwagala okwesanyusa okwenyumirizaamu tuyo ffe twamusomesa oyo yava Makerere oyo alumni. Waneera we bategeereza ng'amatikkira ga ssettendekero ono we gagenda okubaawo nga 24 omwezi ogujja wadde ng'omuwendo gw'abayizi abagenda okutikkirwa ku mulundi guno gukendeeredde ddala olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyaliwo emyaka egiyise. Ku luno tutikidde abayizi batono nnyo olw'ensonga nti bano be bayizi be twayingiza ku mwaka guli ogwa COVID we twalina COVID. Kale twayingiza batono lwakuba tetwali na baana abaali bava mu secondary school n'olwekyo tugenda kutikkira wonna tugenda kutikkira abayizi nga bawerera ddala 842. Akulira ebyensoma y'abayizi Profesa Buyinza Mukadas agamba nti ku mulundi guno okwawukanako n'emyaka egiyise abayizi abagenda okutikkirwa abalenzi bakizeeko ku bawala mu muwendo. The proportion of the female, we have about 4,030 female and then 4,412 male. We note that this year, of course, we are graduating more male, a significantly slight higher proportion of the male compared to the female. Amatikkira g'abayizi ag'omwaka guno galina okubaawo omwezi guno wabula ne gongezebwayo olw'ebyobufuzi ebibadde bikutte wansi ne waggulu mu ggwanga Uganda. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.